If there is anyone who deserves respect, and I mean maximum respect, that is none other than Balamu Barugahara Atenyi. My name is Ashba Kato. Abanje naku zino bankazake lya Big Fish, and this is the fact check. Ndi munyivu newankwadde siri munyiikaavu, ndi musunguwavu newankwadde siri mutwakaavu. Naku lumu 2-3 emabega nagenze nenvayo nenkola ka posti kange nenkateeka ku Facebook yange nga nyumyamu ne muzeeyi wange which is Muzeeyi Museveni, ne mugamba munnange ebintu bye wampeereza saabifuna naye it's okay, bwe ndiba nkulabye olimpa ebirala oba si kyo tugende mu maaso ne struggle yaffe ey'okusakiwalinga future. Abantu ab'enjawulo ne bavaayo olw'eyo posti gye nakoze ne batandika okulumba omusajja ayitibwa Balamu Barugahara nga bagamba ABCD. Bayinza okuba balina ensonga zaabwe nga bo, naye saagala kitandikire ku posti Ashbaga gye yakoze lwa nsonga nti omuntu alina ente zange gwe ngenda obbagamba olwaleero luno oba gwe ngenda obbabulira byajja bitya okutuuka okuba nga yatwala ente zange tabeerangako Balamu Barugahara. Era singa abadde Balamu nandigambye nti ente zange zabulira ku radio Fentinda, naye nagambye nti ente zange za disappearingira ku Okero House e Nakasero. Nze nga nze Ashbaga Kato, omuntu eyantwala okusisinkana President Museveni, era omuntu eyagamba President Museveni about me even before President Museveni meeting me, yali Balamu Barugahara. Muwa respect ne bwe mbeera njogera gyali, ne bwe mba njogerako naye muyita Uncle Balamu ssebo. Bangi bamwogeredde, bangi bamuvodde, bangi balaze nti mubi, naye nze nga nze Ashbaga Kato talina kye yali ankoze lwa nsonga nti n'ente zino zennyini ze ndi mu kulwanirira okufuna mbadde naye mu buli kimu nga tukagoba naye, mbadde naye nga tugenda buli wamu okulabika nno nfuna ente zange paka we twatuse ne tulemererwa. Ne mugamba omanyi nze Ashbaga Kato nkolera ku social media, sikolera mu bya office na byaki, kangende ku social media president ajja kukiraba akitegerebwa n'akitegeera basi nja kukakkana omutima. Bwe meetinga President Museveni ate mulowooza mbu namu meetinga Kisozi wokka namu meetinga almost buli wamu kuba yanjagala nnyo. President Museveni n'atuyigiriza commercial farming n'okulunda, kwe kuŋŋamba nti naye engeri gy'otalina nte kwata nkweyo obute buno 5. Katokuba nali muguddeko bugwi of course nga sinawe ntwalira nte zange, naye ne mmanya nti president waba akuwadde kubanga ge mateeka bwe kiri ffe bannayuganda tukimanyi nti president bw'agamba nti nkuwadde aba akuwadde. President tasuubiza mpewo, tagabanga agabulula. Eyaliwo ng'omujulizi wange yali Balamu Barugahara, waliwo omulala bamuta Race Pastor, waliwo omulala bamuyita omugenzi Roni Nabasa, ono kyali waffe yakatufaako juzi mu accident. Waliwo abakyala, omu bamuyita Esther, omulala Sara, waliwo Bebekulu, waliwo n'abantu abalala besitagenda kwogera as of now. Nebajjo yaliwo, by then Nebajjo yaliwo kati ne bwe mwogera kuba kati yajja, n'abalala besigenda kwogera ndiboogera nga bazze. President Museveni buli omu kwegamba buli amusanyudde, ayinza okugamba gwe ombuuzizaako nnyo weebale nnyo, omulala n'agamba gwe onsanyudde nkuwaddeyo akamotoka, gwe ebintu byo binnyumidde nnyo mbyagadde nnyo nkoze bwenti ne bwenti nga bw'aba ayagadde, kubanga ye president agaba nga bw'aba ayagadde. Era naye ensawo weeri ya president okugabako ebirabo. Budget eyita mu parliament ne bagiyisa nti ezo sente za president za kugaba oba za kukola nga bw'aba ayagadde. Nedda nno nga nkyali mu primary era president yampaako ebbaasa. Lwakuba sikiwa nti kati akyabijjukira, twali awo ku National Theatre. So gamba
munnange bwe tuva ekisozi ennaku ezaali zirina okuddako awo obute bwange bwe nalina obugenda mbunone ne tugwamu covid ne bateekawo zero lockdown biki president nga takyamiitinga bantu atyo obulwadde ne tugenda kati bwe batandika okutampolampola nga lockdown bagenda bagitampolampola nga bagitampolampola kwe kuddamu okugamba nti bannaye kanfuna obute bwange kubanga abantu babadde nga babumbuuza amata tuwe ku mata abooluganda abako abakazi tuwe ku mata tuwe ku ne ngamba abaaye mukakkane mu katono kwe kuddamu okukuba ejjinja mu kisaka okukuba ejjinja mu kisaka president nga ne byenjogerako tate kwegamba nga byadda nnyo omanyi teyeerabira so lunaku lumu mba ndi awo nga nfuna obubaka nti pulezidenti ente aziriizinze bagenda zikuleeteramu munaku lumu bbiri ojja kufuna akasimu omulala azikutuuseeko oba omusange wanaaba aliko nze kale nenninda lumu bbiri 3 10 bwe nkubira omulala ku ssimu mwebuuzeeko nti kyadde kituufu pulezidenti yagize oba kiri kitya oba nninde mu bbanga ki oba ente ziriko oba zituuseewa omulaalo nandaga mbu nze nekyenjogerako ndayika sikitegeera si pulezidenti tamumanyi nakummanya bo nayogera bingi emugamba tamaamu ya habibi omulalo bulijjo gwenjogerako si balamu lwansonga nti omulalo gwenjogerako sina musajja fena ba artist oba ba simanyanga social media kireresi baani abafunye omukisa ne tumiitinga president Museveni almost nga 75% chance yo tugifunye lwa balamu abasinga yatusambidde akajji abalala tuisewo lwansonga nti ye musajja afubye okulaga president Museveni nti ne bana abantu bano bakulu kyovala banga nze muwa respect olunaku lwe twagenda era bannange nze nvuddeyo kwawukana nammwe bakina bajjo bakina furufu bakina Catherine Kusaasira bakina ni mwenna abayogeredde omusajja amafuukule nga bwali omubinga bwalina omutima ogutayagaliza nga bwakola ki nze bala mwanjagaliza wonna wensobodde okutuuka ku bantu b'NRM kuba nze nagenda mu NRM nga sinayo omuntu n'omu gwe mmanyiyo wadde mukwano gwange yadde connection yonna just nekyawa bwe kyayinga netamiddwa opposition ndaba Katemba bwe tuli mundaba ebyekisiru nenga ngenze mu NRM bismillah omuntu gwe nasooka okumanya mu NRM yali balamu nantwala nandaga omuntu wokubiri gwe naddamu okumanya mu NRM which is President Museveni so balamu mu respecting era sina kimubanja ente zange balamu teyazikwatako yadde akooya lwansonga omulalo gwenjogerako ayina ente za balamu ezisoba mu 1,000 nga president nazo yazimutikka amutikka eza balamu 1,000 amutikka obwange 5 bujja lumu abugobe lumu mpaka ne balamu tamuwanga ntezi ate kati mutandika okugamba mbu balamu ebintu by'abaana asimanya sente azitolako balamu tatola ku sente ya muntu lwansonga nogikwatako tagikwatako Catherine Kusaasira nawulidde agamba mbu balamu yamuwola milioni 9 n'amugamba amuddizeemu 10,000 n'amugamba mbu bw'otaakomyawo sente zange emmotoka yo nja gitwala kati oba kyekyasinga okuluma Cathe simanyi n'omuntu ng'akuwoza obusente bwe milioni 9 ozimanyi gwe okumala gaziwola omuntu era balina okulaga nti bw'otaleete zange emmotoka nja kugitwala kyamukisa mulungi nti sente Cathe yazizaayo emmotoka ye tebaagitwala ne biggweraawo so kati omutima omubi gwayogerako eri balamu nze simanyi gye guva nga nze ashibaga kato ebyabajjo ne balamu mu kusooka nasse kulowooza nti lwe luno olwali lwabwe lwe babeeramu beeyisesimawe omulalu olwo biki nenagenza okulaba nga tebalamu bajja empanda gyawandamu esusse ku kyabulijjo nemmanya nti byankaba ebyaddala eŋŋamba eyo sigenda bigendamu nze kyemmanyi n'olunaku lwe twagenda mu state house emirundi gyonna 3 Nakasero Entebbe n'Ekisozi era bajjo yabeerangako
ng'ani atutwala Balamu. Bino bye bali mu kwogera mu Balamu baamukuba enkokola mu State House lwa nsonga alina omutima omubi talina gwayagaliza. State House eyo baganda bange bw'olaba ng'omuntu afunye chance n'amiitinga President Museveni, omuntu oyo naye muweemu ku respect. Temumanyi kye kitegeeza ku miitinga President. Enkokola ziri awo, protocol n'amateeka. Balamu agamba nzija n'abantu 5 nze wa 6. Ne bakola listi y'abantu 6. Bebekulu muganda wange ne yeegayirira Balamu nti neetaaga okulaba President. Naye mu State House eyo waliyo abali mugezaako okunkuba enkokola, waliwo abali mu kunjogerera amafuuku, ne njagala kola President munnyonnyola ebyange. Ko Balamu nti protocol gimanyi, abantu abalina okuba ku listi bano bamanyikiddwa kuva Kampala paka wa. Bebe n'alemerako. Bebekulu okubeera senior citizen mu NRM, kwa Bebekulu musajja munene nnyo mu NRM, sijja balimba. Teriyo muyimbi awagidde NRM from day one up to now nga Bebekulu abasajja bazze babuukira ne bavaamu, ne babuukira ne bavaamu, abalala ne babuukira ne babeerako. Ne Bebekulu kuva yatuuka n'okugamba kitaawe sigenda kulonda, agenda kulonda President Museveni. So Bebekulu bw'alemerako ennyo, Balamu n'agamba bismillah jantugende. Wakiri nze naawoza. State House babeera bagambye nti Ashbaga gojja, tebiri mugamba mbu nzija ne dereva wange simayanga nanankwatira essimu, simayanga n'abalenzi bange. No! Abeera Ashbaga katoomu. List twaliko 6. Ne tugenda 7. Bwe tugenda 7, era ku gate awo akavuyo kaba kangi nnyo, kwegamba nga babuuza lwaki muli 6 ate ono w'omusanvu yaani kuveeko omu. Balamu n'alemerako ne yeegayirira buli gwe kikwatako n'abagamba this is Bebekulu bannange. Ne tugenda ne tulaba omukulembeze ne tusiiba naye ne tulunda tulidde tunywedde ne tuvaayo n'atusiibula. Bwe twadda amawulire ne gatandika okuyitingana nti ekyo Balamu kye yali akoze ekyokutwalirako Bebekulu nga teyabadde ku listi tikyanyiizizza nnyo abakulu era zizimu ku nsonga. Ne batandika okugamba nti Balamu oyo aleeta abantu abatali ku listi ekikontana ne protocol. Ekinneewuunyisa nti ffenna be yali afiiririra musajja watu tugende ate kati be bagamba nti ogusajja ogwo kuba nawulire era Catherine Kusaasira ng'agamba nti Bebekulu akweko okukola. Ne ŋŋamba Balamu, Bebekulu lwaki abayeeko okukola Balamu nga Balamu yayiwawo omubiri lwa Bebekulu. Nkugambye nti mu state kati ne bagamba nti Ashbaga nze ŋŋenda sisobola kutwalirako Balamu newankubadde munene kabeere presidential advisor nti Catherine Kusaasira full figure sisobola kugenda naye bamugambirawo gwe toliiko uddayo. Ne bw'aba minisita nga yagenze yali ku list tagenda na minisita muno batagenda na permanent secretary no. Bw'oba gwe bwe mubeera 3 muba 3 tekubaako waakulala. Ne Balamu n'anyigako omulala lwansonga gwanyigako amumanyi nti Bebekulu amaanyi musajja. Ekyo ne kiyisa point za Balamu mu kifo balaba ayiwa point ze kyebavideo ne bagamba nti omusajja katubeere naye tulage nti omusajja wadde kale zaayise twakozeemu ensobi twagenze naye tuli wamu naawe ate balagambu kookirabe whereby bawoza kookirabe recently president yabadde ekisozi ku bagenyi be yabadde nabo era kwabaddeko Balamu Balugahara boogera amukubira buli kimu kati ye Balamu adde no n'aseka n'enseko n'agamba no kambalinde nenga ate si bye byetaagisa funa tuli baawamu. Bagambye omulaalo si musajja, omulaalo omukazi yali ente zange ate omulaalo oyo si ye Maama Nalweyiso. Maama Nalweyiso mukazi mulungi nnyo era bwe mba mubuuza nfukamidde simulabangako physically situmitingako physically naye tuwogerera ku ssimu naye bwe mba mukubidde kasimu kubanga nkubidde nfukamira Maama Nalweyiso lwansonga mukyala wa mazima ayogera bulungi n'omuntu ne baba takumanya kuwa respect.
kyonna ekibaawo kyabalina okukola akikolanga mama Nalweyiso bannange wadde siri musirikale naye eno yo twagisoma mu mukyaka kanjikubire. You're the best mama I've ever seen. Omulaalo sinze nzekka abantu bangi nnyo nalabyewo mu comments nga basinga bagamba oyo balamu abalala oyo gundi naye nnyina be nalabye abaamukoonyeeko omulaalo omutuufu nti oyo gundi nange yankola bwati ne bwati nambulokinga nanvuma nakola bwati. Nyabo maama oli wa bbeeyi oli mugagga oli wa buvunaanyizibwa oli wa kitiibwa egwe president gwatika ebintu oba nte zitwalire gundi oba kyacu mutwalire ani oba kola bwoti ne bwoti whereby nange ekyo kitiibwa nkyetaaga president nabanga nze gwatika ente z'abantu kiba kitiibwa kyamaanyi ne tukusaamu ekitiibwa naye ate ffe tuli bayiribi nze nali mu Uganda eno nga tewali ammanyi naye nga nnyina obuvumu obudda ku social media nenvuma General Muhoozi nenvuma President Museveni lwansonga ffe tuli bayiribi twetalaafiya aga Katonda mu ggulu nja kusiiwuuka empisa sinze nzeka tujja kusiiwuuka empisa n'abantu abalala tujja kukukalakata tujja kukuvuma tujja kukukola tuti n'ekitiibwa ky'olina kikuggwemu oloope batusibe tubeereyo ffe emirundi nze gye bansiba emirundi nze ogimanya omuwendo naffe tuba frustrated mwana tuba frustrated nga muzaddewo omulwadde simanyanga nayo yayo kututa ne bagamba ashibanga twamulano ku TV nga president amuwadde nti kiri kitya mukamako nti mwana wange ekinsesa obwo obuteetete ku President Museveni tekyetaagisa yadde baba agambye nti mbukuwadde aba bukuwadde neyeekubiza najjukira n'abuliriizinga nti bugende gwe ne babukukwasa n'ogaana obutuusa bwe bulina okulaga muli bakazi bagagga excuse me muli bagagga temwesiba ku bintu bigenda kubaswaza na kubalabisa omanya amasima agakakubwa nga babuuza Ashibaaga ensonga kiki Ashibaaga kiki badde bamanyi nti balamu ye yali ebyange bamukutta amatayi musajja wa tukumbe ate ali nange tulwana tukagoba ali mabega wanga ngamba be yayamba bavuddeyo bamuvodde musajja wattu asirise Madam sibampita Ashibaaga kato njagala ente zange nyinza n'okuwa ultimatum ya nnaku ze naye sigenda kukuwa nnaku kati gwe weerowooze oba olizimpa ddi oba ddi before I die I need my cows. Temugenda kukyawaganya president bwe mutyo abantu balowooza nti president asuubiza empewo kumbe nedda mu kusooka nabadde siyomba nakuyomba nate kati nga lwaki I'm signing out.